nga tubeera mu bifo nga si byaffe naye nga beeyina bannanyini byo nga balina obuyinza okugamba nti wano vaawo oba tuwe ssente nze nina akaboozi kensobola obanyumizaako katono mu 2:5 nga ngenda okukola vidiyo yakankutendereze nina we nasaba kanisa sijja kugyogera ne banzikiriza nga olinga noddukola nekwaya y'ekanisa eyo nempangisa buli kintu kyonna ne tutuuka ku kanisa eyo ne babayo abavaayo ne bagamba nti abayimbi b'ensi simanyi nolese baki wano oli n'avaayo ne batukoba buki ne batukoba buli yateekawo 2:5 olinaga nti atuwe miliyoni 2 oba ayagala okukozesa ekkanisa yaffe oba si kyekyo bakole ki era ebyo bye mulaba nga abantu beesibye obugoye twali tetulina kyakukola kubanga ebyuma nali bipangisiza kwolwo ne tugenda ku sesegeti we ne tugula bujoola n'enjuza nga bwenyambaza basekyewa ne twesiba ne tugenda tukola vidiyo yakankutendereze abantu beeyisa bw'ebifo byabwe kati bwe tuba tulina ekifo ekyaffe nga kino Papaz Sport nsaba abayimbi bonna ne bannamawulire tukiwe ekitiibwa bakasitomazi baffe ababeerawo ekyo nkyogera okusinziira ku bimu ebibaddewo kwenyabegaawo tojja lutalo lw'omukubo kululeeta wano kuba sijja kulukkiriza katonda bw'anaakuvaamu n'oluleeta nga wendi kijja kuba kinkoze buli abantu okumanya ate n'empisa embi olulwe so muleme kundabisa bannange bavubuka mwe bato bange mwena wano tukozesewo bulungi akadde konna koyagala yingira kola kyoyagala okukola nywa kasondako kola interview tambula bulungi genda wolereza Papaz Sport kuba sofa gye tukyayinawo yo sofa gye tukyayinawo okitegedde kati nga abakulu tebanatuwa bifo kukola arts center zaffe kuba twali tumanyi national theatre eyaffe naye nawo ebbaluwa ziba nyingi okukkiriza okukolerawo ekintu naye wano bweyingira obuki kale tuleme kwonoonawo basaba mwena buli ali abeera advocate w'ekifo kino tubeerewo mpolampola tutambule mukama ajja kutuwa omukisa ate tweyongereyo kale nebyokwogera biba bingi naye njagala neebaze aba MCs baffe n'abatanzi webale kuvangayo buli kintu kya muntu n'obeerawo webale kuba omuntu wakulaba yalowozeza nti weepaaka naye nze ate ebbanga lyenkolaganye naye wadde nze Ssemakula gwe n'abatanzi oli muntu mwangu nnyo ate oyagaliza thank you so much njagala okwebaza Simon webale nnyo okuba vibrant nakuba nti no ekintu kitambuza bulungi njagala okwebaza abasponsors bonna mwebale nnyo aba Rose Form nange bambeererawo ebbanga lyonna Rose Form tutambula batukolera ebintu bingi kulamaani oyo bakyusizza obulamu bwennyo sijja kgenda wala yagamakulwana enkomi awaawo naye omukulu mutwebalize nnyo nti tusiima njagala